balabe y'okusonyiwaza Abaganda nga bakulowoozesa nti Buganda tesobola kwebezaawo nga Uganda teriiko. Buli akugamba nti Buganda tesobola kwebezaawo nga Uganda teriiwo, manya bumanya nti aba yeeyita bweyisi Muganda naye taba Muganda. Kiteeke muki tandiko kiteeka mu bwongo. Tunafuuyisiza tutya abalabe ng'ate mu Abaganda abeeyita Abaganda nga mmwe muweereza abalabe. Tetuva tugamba ti Katumba Wamala Kasirye eggwanga simanye baani abo bonna abakola. Bw'oba otunuza mu Muganda ng'omukuba emiggo omukuba ebyasa omutta oba Munyarwanda. Kubanga ebikolwa ebyo byonna oba obikola okuva kw'abaakutumye oli atali nannyini nsi okubeera ng'okwata b'oyita Baganda bo obatemule oba obateeke mu nkomyo. Kyetuva tugamba nti oba weeyita bweyisi Muganda toba Muganda. Era njagala mukimanye Abaganda nti oyo aba mutemu, munyazi, wankwe, munanfuusi, mukuusa era aba tayagaliza. Ekiseera kyabwe kijja kutuuka. Lutemya lwa liiso. Mu bitabo ebitukuvu bye tusoma kigamba nti Mukama Katonda okukyusa ensi lutemya lwa liiso. Gwe gw'obadde oyita ow'amaanyi ennyo nga bamukukunula mbinnya ng'aliyo nga bumi buno bw'omu nsiko. Bangi tubalabyeko be bazze mu mpuku naye nga babadde bafuzi b'amaanyi ba Saddam ate ne babatuganga embuzi naye nga babadde n'ebyobugagga bingi. Kati Abaganda temuggwamu ssuubi, Abaganda tetuggwamu maanyi ku bye tukola tugende mu maaso n'okulanirira ensi yaffe Buganda, abaana n'abazzukulu basobole okugisanga nga yeesiimisa. Abo betwebuuliza abantu abalowooza nti Buganda tesobola kubaawo nga Uganda teriiwo. Abalowooza bwe batyo batulageyo akalungi konna Buganda ke yali eganyiddwamu mu myaka 5 gonna agayise emabega, okujjako okubba nga batunyaga nga batuleka tukubba ebiwoobe. Uganda etulugunyiza Abaganda bukyanga bendera ya Uganda eyimirira ku ttaka lya Buganda. Abaganda bayitirivu batemuddwa okunyaga n'okusanyawo ebyafaayo bya Buganda ebyo bye tuganyiddwamu mu myaka 50 bukyanga gavumenti bendera ya Uganda erinnya ku ttaka lya Buganda naye nga baliko ku bunyazi. Abateesi oba twakyogeddeko lunaku lw'eggulo, Ssekabaka Muteesa teyabawaawo bwereere ti Uganda ejjebere ku ttaka lya Buganda bwereere. Si bwe kyali. Obwo bwe bunyazi bwe twogerako obw'enkunala. Yabagamba nti buli kitundu kye mulimu mujja kiweera nga obusuulu bwakyo. Naye ne wewuunya abantu abafuula ebintu bya Buganda okubeera ebya Uganda. Abo be bantu abakyali mu tulo, be bantu abaguumaaza, be bantu abali emmere ya leero naye nga talowoozezza
ku baana be n'abazzukulu banaabeerawo batya mu biseera ebijja eby'omu maaso. Twayogedde ku bassekabaka baffe ebigambo bye bategekera okubeera nti bakuba ttooki mpanvu nnyo okulaba ki ebigenda okubeerawo mu maaso, ne bafa ku lw'abantu, ne bafa ku lw'Abaganda, abaana n'abazzukulu. N'abuuza Abazungu nti mulidde ne munywa, ate lwaki mwagala obaguza ettaka? Lwaki mwagala mbawa ettaka ng'ate mwazze okukyala ne mulya ne munywa? Mwe amabeere g'abanyammwe mugasalako ne mugatuuna nti ate ekyo tekisoboka. Ebyo bigambo bitukuvu kyekitabo kye tugenda okufulumya. Mukama Katonda wanaaba atwagalizza nga tuwadde obuwangaazi omuli ebigambo ebitukuvu bya bassekabaka baffe abalwaniridde abaana n'abazzukulu be bataalabako, naffe ne tusangawo ensi Buganda gye twenyumirizaamu, naye nga bassekabaka baffe tetwabalabako, naye nga baalekawo ebigambo ebyo bye tusomako ne tulaba ne batubuulira ebigambo eby'amazima ebyo twabagambye nti bigenda kuba bigambo bitukuvu. Omuntu okuwaayo obulamu bwe, Ssekabaka waffe Mwanga n'agamba nti mwebale nnyo okumpaŋŋangusa, ng'agamba munzise essanyu Abaganda naali bazzeewa ku ttaka. Mumponyezza Abaganda ku ttaka, muntwale munzitire gye munzitidde, naye nga sitaddeeko mukono ku ttaka ly'Abaganda dibaguza. Nabbe bassekabaka baffe Mutesa abagambe nti Uganda mu myaka 25 senga kiremerera endagaano eyo yaggwako dda. Abaganda kitukakatako okwerwanako mu ngeri yonna, okukwata emmundu, okukozesa buli kyabu naffe okubeera batutemudde nnyo okulaba nga tujja nyaffe Buganda mu bunyagi eri tusobole okubeera mu nsi yaffe nga twesiima. Ensi tezannya. Kyova olaba nti mu nsi yonna twakibagamba dda, teriyo tteeka ligaana nannyini nsi kufulumya muntu atali nannyini nsi senga wano emisango gisiba n'enkya n'eggulo. Bwaba tebakwagala bakufulumya n'ebipapula babikuja ne bagamba genda. Teriyo tteeka mu nsi yonna, simanyeyo Geneva yonna gye bagenda, teriyo tteeka ligaana nannyini nsi kufulumya muntu gw'atayagala mu nsi, asala amagezi gonna n'akufulumya. Basigala bakaaba bukaabi. Ameni yagamba nti abayindi mwenna mufulume. Ekyo kyakulabirako kiri awo. Fwano tulina ebyokulabirako bingi bye tulaba. Omuntu n'akaaba n'agamba bagenda kunzita, ate n'atuusa gye bamutuusiza gye baabadde baka ne bamuttirayo, naye nga tewaliiwo tteeka ligaana kufulumya munnamawanga mu nsi yo gw'otoyagala. Naye tudda mu nsi yaffe, tujja amateeka tugamanyi, tuyize bye tuyize, tubitegedde, naye ensi yaffe ejja kubaamu Buganda ebyewuunyisa. Zino essaala ze tusama Mukama Katonda ajja zaanukula. Wabula buli munnakibiina ayagala okunyaga ekkubo mwayita olumuwa akazindaalo tuyinza olutuuka nga Buganda njiddiza ebintu byayo. Abaganda tusooke tutunulire ebintu ebyo. Kabaka waffe mwali, ate oli Muganda, ate kwegamba tutunulire ebintu ebyo. Ebyensi yaffe eteekwa kubanga efugwa mu kabaka. Abasajja bamenye endagaano zonna baali badde ba prime minister senga waliwo emirembe, naye ebyo byonna kati tukyatunula mu ebyo, tulina kuttingana tulabe nti tununula ensi yaffe Buganda. Abantu abalwanirira emirembe tulwanye mu ntalo Baganda baffe ne bafa, naye gye bali emagombe
bagamba nti ayi Mukama Katonda senga osobola okunzizaayo ku nsi olunaku ne zibe abantu naali babuulidde ekyamazima ne bategeera Obuganda ti yensi gye twali tuteekwa okulwanirira. Yusufu Kironde lule gyali ne Kayiira n'Enkwanga Luttamaguzi Ahmed Segu yabagamba Mukama Katonda senga otuzaako ku nsi ennaku 2 zokka tutegeeza abantu amazima ti Abaganda balwanirire ensi yaabwe kubanga ebakakatako. Ensi Buganda yaffe. Buli alina gyali kino kirowoozo omukwano mikwano wano mingi buli nsobeera mukwano gwamwe mugende mukole ensi zammwe mugende Arua gende